Ogamba mukira bagala abalungi ab'ekumi na kusenga Phase 246 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira sayizi z'emikira oba tugenda kulaba shapes n'endabika y'emikira abakyala gye basinga okwenyumirizaamu oba okwagala. Accordingly, nasomesaako ku type z'emikira oba ku bika by'emikira, that was generally into type z'emikira, but wano eno research nagibeesinze ku bakyala as in ku bakazi, si nti gwe omukira oguliwo but ku bakyala. Omukira ogusooka gwe tugenda okutunuulira gwe omukira omuwanvu. Omukira omunene oba omuwanvu oguli average gwandibadde gwa inchi nga 5 ku 6 awo gukoma. Omukira gwonna ogusukka inchi 5, I mean ogusukka inchi 6 nti inchi 7, 8, ate nga ne mu bunene oba wano mu bunene bwagwo gwina inchi 6, gwina inchi 7 mu buwanvu, then mu bunene gwina inchi 6. Ogwo omukira abakyala ebiseera ebisinga gubeera munene ku bwe bali era guyitibwa omukira omunene ku bakyala. But ku basajja of course you are proud of that. Era oyinza okukyenyumirizaamu omukira gwange si mutini, but kyolina okumanya nti nagwo gwina disadvantages zaagwo. However much gulinza okulabikira obulungi, gulinza okuleetera okubeera ng'owulira proud of yourself. Disadvantage gwina nti si buli mukazi nti agenda kugumira, si buli mukyala nti aguwoomerwa oba agunyumirwa. Abakazi abamu tebagenda kwereega mbu simanya ku stretchinga manaazi abwe nti gwosobole okuyingizaayo gwe omukira omunene nedda mukwano. Omulala ajja gutunyabutuza agambe kino sikisobola kubanga aba yeemanyi. Nga bwe nabagamba oba nga bwe nze mbasomesa, emmana zirimu ebika eby'enjawulo. Ng'ovudde ku bika waliwo shapes era nga bula nti wali nayogera ku bika, kati njogera ku shapes ne ku sizes. Nti tuli twali tetukavaringa size ki, twali tugamba bugambe omukira ogw'eweso, omukira ogw'emisuwa, omukira bwe guti, kati wano tuli ku only shapes and sizes. N'emmana bwe ziri ng'ovudde ku bika byazo nti ey'olusenyi eyaki waliwo shape ne size. Kati olinza osanga omukyala nga shape y'emmana ye oba size y'emmana ye tesobola ku accommodatinga mukira ogwo munene, nga ye mumpi, nga ne bw'aba ayimye asigala mumpi, ng'ate era ne bw'aba agazi asigala tagaziwa nnyo, nga mufunda. Kitegeeza oyo ogenda kuba tosobola kumupimpina, oba si kyo agenda kuba tasobola kubeera ng'agumira oba ng'agugumiikiriza. For example, kati omukyala ow'olwazi tasobola musajja alina inchi 7 ng'ate mu bunene olina inchi 6. It is impossible okuba ng'osobola omukwasaganya, naye kennyini okuba ng'asobola okubeera ng'akkiriza okuba ng'agulya. Omukira omutini. Omukira omutini gwe tusobola okuconsideringa nti guno omukira guba mutini regardless of the kika kikyolina, but omukira omutini gubeera ne inches 3 okudda wansi. Naye ate ekyewuunyisa ku mukira omutini, circumference yaagwo oba obunene bwagwo gubeera ne 4 inches oba guba ne inchi 4. Naye gubeera very complicated since mumpi ate munene gusumbuwa nannyinigo. Omusajja nga ye tasobola kufiiringa proud of omukira omumpi. Era gubabonyaabonya nnyo that you have to end up ng'olina okuba ng'olinako by'okola oba by'okwasaganya ebisukka ku ky'okuba nti opimpina mmana. Gubaleetera ebiseera ebisinga okubeera nga atya n'okugyamu empala okulaga omukazi nti munnange bwe nti bwe nakula, kubanga gumweraliikiriza. Aba alina okuba ng'amanyi okukozesa ku ngalo, amanyi okukozesa ku lulimi n'ebirala okuba ng'osobola okutuusa ku ntikko. But weewaawo tekitegeeza nti tosobola kubeera nga ozaala, osobola okuzaala. Ngamba omukira oguva ku inchi 3 okudda wansi, ekituufu kyo kiri teguba mutini. Inchi 3 okudda wansi guba mutini, naye gusobola okuzaala. Weewaawo gukalubiriza nti oguli omunene olinza n'obutasobola kukwata mukira gwe guyingiza kutuuka ku gisipoti y'omukyala oba okubeera ng'osobola omutuusa ku ntikko mu mbeera ey'okubeera ng'omuzina buzinyi. Olina okuba nti omanyi okukozesa engalo, osobola okuweweeta ku musino gwe, omukyala n'omukyamula mu ngeri endala ng'ovudde ku kyemmana. Then tutunuulire omukira oguli average. Guno oguli average gubeera inchi 5 ku 6 ezo bulijjo nzoogerako mu buwanvu. Ate mu bunene ne gubeera still inchi 5 ku 6. Guli average, guli okay. Ogwo buli mukazi abasinga tebagulinaako nnyo buzibu. Batini nnyo aba complaininga lwakubanga alinza okuba nga mufunda oba nga muwanvu. I mean nga mumpi oba nga muwanvu. Omukyala wabanga ali below average nti alinza okuba nga bw'ayima akoma ku inchi 4 oba 4.3 oba 3, kitegeeza ali below average. Omukyala alinza okuba nga bw'awanvuwa, I mean nga bw'agejja muneeno, nga ali mu inchi nga tugambe 6, 7 nga mugazi, oyo alinza obutasobola kufiiringa mukira guno. However much nti guli okay, gwandibadde nti guli perfect, but sigenda gamba nti guli perfect because perfection is about ani
akiyina at that moment. Nze perfect yange si ye perfect ya Rose ate era si ye perfect ya Sarah ate si ye perfect yani ya Nakanjako. Buli omu alina perfect ye. Kyalaba nagamba wow kino kiri perfect nga kifiitinga bulungi mu kintu ekyo ky'oba oyagala oba mu description gy'oba oyagala. Nti guno guyita average oba tuguyita average nti abasinga gwe bayina oba abasinga nti n'abakyala oba ng'omutunuulidde bwe tutyo tubeera mu buwanvu mu bugazi n'omusajja abasinga not everyone. So gwandibadde mulungi ku buli mukyala but waliwo abakyala of course abatagenda gusanga ngu guli appealing either omukyala mumpi ate yagwa abalaba munene either omukyala muwanvu nnyo abawulira nti guno mu kintu tegumukolera abayagala sse mudondolo oli eyakula n'awola gwe nasoose okwogerako. Naye ekyokubeera n'omukira nti oba gwe olina muwanvu oba gwe olina guno ogwenvu okwogerako guli average tekitegeeza nti olina okugamba senga yagambye nze omukira ogwange gwego ogwamalayo kaneetuulire nedda my dear. Olina making sure nti olina obukodyo obusobola okutuusa omukazi ku ntikko oba okusanyusa omukazi mu kitanda kiba kijja mukolera nnyo mu mbeera bwetyo. Tutunuulire omukira omutini. Omutini si omutini mu size omutini according ku mukyalo oyo gwoba oliko oba gwoba oli naye otya. For example omukyala singa abadde nga alina omusajja nga alina omukira gwa inchi 7 nga gwadiiringa naye bw'ajjeewo ng'ogwo gwa inchi 5 ogwo guba mutini ku era abagamba musajja ono alina omukira omutini not because nti olina mutini. Ekinjogeza ku size eno ensonga emu nti abakazi oba abasajja abasinga muwunzika nga munoonya eddagala ly'okwongeza ku sayizi y'emikira owunzika ng'onoonya eddagala lisobola okuyambako okugeza omukira naye ng'obuzibu si nti omukira gw'omutini oba munene. Senga mukyala wange simufiiringa mukyala wange simuwulira mukazi wange agamba omukira gwange mutini mukazi wange agamba omukira gwange guli bwe guti yes mukazi we agamba omukira gw'omutini wali otuddeko awo ne weebuuza ddala oba ne weepima n'olaba nti mutini oba yeye mugazi oba yeye munene. Eyo nno nsonga nkulu. Sooka weebuuze nga tonnaba kugamba nti munnange oba kino oba kiri. Nga tuba ne sayizi y'omukyala gye tuyita unicorn guno gubeera gwandibadde perfect. Ngenda guyita perfect. Lwaki nguyita unicorn nti guli gwenkana n'emmana y'omuntu oyo gw'oba odiiringa naye guli perfect ku muntu oyo gw'oba oli naye at that moment. Oba olina inchi 3 nga naye alina inchi 3 ng'awulira kiri perfect kijjaamu bulungi bw'oguyingiza agufiiringa bulungi ate naawe omufiiringa bulungi. It's not that nti yeri recommended size oba yeri recommendable size oba nti guli average oba guli biki no but gumufiitinga. Awo omukyala oba omuyina mutaano era awo mukwano gwange omulungi omukyala aba agenda kunyumirwa nnyo ensonga z'okwepimpina. Lwaki? Nti biba bimukolera. Guba tegugenda kumukooya guba tegugenda kugamba nti oba munene oba mutini simanya sigufiiringa simanya ngufiiringa no. The only thing kyabeera alobooza ku sseeyo oba kyaba aliko nti aguwulira bulungi nga guli munda guba gugenda kumukolera guba tegugenda kubeera nga gukola kigumudisappointinga. Oba mumpi oba muwanvu oba munene nti oyinza osanga omusajja nga alina omukira omuwanvu gwe nasookeddeko alina inchi nga 8 inchi nga 7 kati for example inchi nga 8 inchi nga 7 ng'omukazi naye alina inchi 8 inchi nga 7 kitegeeza gumukolera. Bombi tewali agenda complaining nga buli omu ono emmana ye empanvu nnene oli omukira muwanvu munene kwegamba kikola aba kiggwanga yonna waaba akibaze oba nga kyonna waaba akibaze. Kati ne wabeerawo ne size endala abakyala gye bacomplainingako eyo omukyala gy'asobola okugamba nti nnene si ennene eri gye nasoose okwogerako eri general no ennene according kwoyo omukyala gw'oba oyogedde naye nti asobola osanga omusajja nga alina inchi 5 n'agamba nti omusajja alina omukira omunene kubanga previously omusajja gw'abadde adiiringa naye abadde alina omukira nga gwa inchi 4 era ye ng'awulira gumufiitinga ng'awulira gwe omukira ogulina okubeera nga gumuzina. Kati wafuna omusajja asukka ku eyo size oli gy'abadde nayo oluusi alinza ogutwala nti munene alinza obutakucomplainingako oba alinza obutagamba nti sigenda ggumira oba gutwala oba gulya ajja gulya but that complain will always linga omusajja ono yakula embuukuuli yadde si nti kituufu wakula embuukuuli olinza okwesanga nga embuukuuli gy'ayogerako teriiwo ng'akantu katini oba nga akantu kali average naye kuba nti kabadde nako eri oba omukira gwabadde nagwo emabegako eri gubadde mutini nnyo compared ku guno kati awaba alaba nti gwe ate Katonda yakuweesa ebiri era wamma ddala ekintu gwakirina oba ekintu gwakikwasaganya naye ekirala kye tusobola okubeera nga tutunira oba omukira omulala gwe tusobola okutunira gwe mukira ogubeera n'obuzibu sorry
omukira ogubeera n'obuzibu mu kuyingiza munda naddala ng'omuntu ali mu nsonga z'okubeera ng'akola ki ali mu nsonga z'okubeera nga yeegatta oguyinamu obuzibu either gwakyama either gwakola kasi twalabyeko emikira egirina bakiyita kabica izitya nga gwakyama oba nga guyina ebizibuzibu omukira ng'ogwo gukaluubiriza omukazi okubeera ng'ayingiza oba ng'awoomerwa olwo gino egiyina kubanga oguyina ekitiko omanyi gwakolanga ekitiko nga guyina ekintu eno waggulu ekyo ekintu ekyo nga kinene ekyandibadde ng'ekitwe ky'omukira kyo ekyago kiba kinene bwe kiti nga teno wansi akakira katini ogwo nagwo gusumbuwa omukazi okubeera ng'ayingiza gubanga oguyina munansonyiwa ekigambo kyengenda okukozesa naye nandigambye asikale kangambe difficulties bali ngenda kukozesa bulemu naye ekyo mba njogedde nnyo nti gubanga oguyina obuzibu ebiseera ebisinga omuntu omuba muli mu kwepimpira for example nga mugenda kwerya akakwiki togenda kubeera na budde butetenkanya mukira simanya sooka opime ango mwenina okuyingirira simanya ate gwe okyukako eno gwe ate kola bwoti oyagala ekintu ekisliding obusliding ziwa nekiyingira tattata n'omala omuntu n'avaayo nga kiwedde kati ate obeera nga ogenda kwesanga nga ate olina osooka okutetenkanya nnyo abakyala tebatera nnyo kugunyumirwa kyo kyekituufu kubanga guba gwakutetenkanya tegubeera ng'emikira emirala teguyingira buyingizi olina okusooka ogutetenkanyiriza kale byebyo nno ebika by'emikira oba sayizi z'emikira ez'enjawulo mu okusinziira ku bakyala mubeere bulungi mweraba Mukama abanjagalire ate era abankuumire mbaagala nnyo bantu bange.